Nsoola yenna omuntu amanyi ku Joanita Nakasi, nze Asirafu Bukenya, mbasaba yenna gyali kino kituuke ku buli muntu yenna gwe kikwatako amutegeeze ajje alabe bizinensi ye kuba munoonyeza okumala emyezi 6 sikyamuwuliza. Wandekera botiiki yo, wali obeera Dubai, nakutandikirawo eno bizinensi ya botiiki, wali obeera Dubai, twayogerezaganya ebbanga eryasooka ne watuuka n'ombulako kati maze emyezi 6 sikuwulizaako sente zo ku akawunti sikyagiteekayo kati maze emyezi 3 nga siteekayo sente kuba sikyakuwuliza. Simanyi oba gy'oli okyali mulamu, oba okyali mulamu noonyaako twogerezeganye bizinensi yo weeri ngikwase mu mikono gyo etambule bulungi nga w'ogyetaaga. N'ekirala mbasaba yenna mumanyiiko oba baamukwatanga baamusibirayo eyo e Dubai gye yalinga kuba babakwata bulijjo, oba yafuna buzibu yenna mumanyi, nkusaba okubeko eno ennamba y'essimu eri 0781 85 0650. Yenna mumanyiiko anoonyeeko kweno ennamba y'essimu, omukyalo ono tumuddize botiiki ye weeri. Buli kimu kitambula bulungi, lenti musasule, tebalina kye bamubanja, buli kimu emisolo gyonna teriiko yadde musolo gwa kanso teri kigibanja, botiiki ye weeri, ebintu bye byonna weebiri, ne ssente ze maze nga nkola emyezi 3 egyo weeziri, ssente ze weeziri nziyina. Ze maze emyezi 3 nga siteeka mu banka, weeziri ssente ze mbadde nkola mu magoba weeziri. Ajje akwate bizinensi ye atandika ogiddukanya naye tulabe ekiddako kuba nina emirimu mingi bakasitoma benkolaki benkwasaganya. Kati bizinensi ng'eno emaze okukwata basaagala giremeramu nnyo kugibeerako nnyo. Ajje nannyini waayo agiddukanye. Joanita Nakasi yonna gy'oli kuba kweno ennamba y'essimu oddemu okwasaganye. Ennamba eyinza okuba yakubulako, ennamba yange yeeno eri 0781 85 0650. Noonyaako kukwasa bizinensi yo. Oba muganda we nga gy'oli jangu ne ID ye, jangu n'ebikwogerako byonna ebikulaga nti ono omumanyi bulungi, tulabe tugenda kikola tutya okubaddiza bizinensi ya muganda wammwe mu mikono gye. Yalina omuntu gw'asuubira agenda okujja atuule muno, yalina gwagambye nti oba mu bbanga bwe liti alina agenda okujja waddukanya omulimu gwe, oba wali tonnatuuka kiseera kya handing over business ye kugimuwa? Nali sinnaba kutuusa kiseera kyagimukwasa naye nga twogedde nga nsuubiza n'okujjako e Uganda. Yali ansuubiza nti ajja kujjako e Uganda ennaku ezitali mu bbanga eritali lyawala, ng'era wajja okujja nga mmanyi ajja kujja we mba mukwasiza ki bizinensi ye. Naye ebbanga lye yali aŋŋambye emyezi gyagenda okutuuka ng'ate essimu yakola ki yaziggyako zaavaako, kati sikyamufuna. Ng'oggyeko kino mirimu ki emirala gy'okwasaganyaako nabo b'okwasaganyizaako? Abantu abalala baleeta idea yaabwe n'ogiraba, oli ayinza okugamba nina wano njagala kunkolera kino na kino mu kitundu weekiti, n'okitunulamu n'omugamba naye wano oba oyagala botiiki tebajja kukola, tuteekewo kaadiweya kaba kasobola okuvaamu obulungi. Kiki nagambye omuntu osobola okubala abantu abamu tubala bizinensi naye mu kifo ekikyamu ng'ate gwe okyola kyokola ki kyoyagala. Abantu aweetaagisa restaurant ate gwe n'oteekawo ki edduuka, n'oteekawo edduuka oba n'oteekawo hardware. Kati byonna bizinensi zikola ki tuzikwasaganya. Yeetaaza essaaluuni era nkubanya nti kati wano saaluuni ejja kukola ki ejja tuulawo era ntuteekawo kasaaluuni kaffe ne kakola bulungi. Aweetaaze restaurant era ngamba nti wano kitundu weekiti nawe ekifo oli ayinza okunkubira esimu n'angamba njagala kukola kino ne kino, ne mugamba naye ninawo ekifo kye tusobola okukolamu ezo sente tusobola ozikolamu restaurant nga n'ekifo oluusi kye nalabye nganze oluvannyuma nensikirizibwa ne ngamba singa mbaddewo n'akasente kano nandibadde nkikolamu ekyo restaurant oli waŋŋamba mugamba wane no waliwo nno we nafunye sente ezo zoŋŋambye tusobola ozikolamu wano ka restaurant ne katukolera ki kaba kajja kukolera sente weesooka tukola bizinensi ez'enjawulo. Byatandikira bitya? Nze wemba nkoledde omuntu bizinensi ng'eno oluvannyuma lwa myezi nga 6 ng'emaze okukwatayo ng'enjogera ennaku zino tugamba kukwatayo efunye bakasitoma aba afuna omuntu gwe yeesiga oba wa famire ye oba wa kika kye oba afuna omukozi gw'aba yeesize n'agikola ki n'atandika ogiraaninga nze n'engifuluma kasamba maze ogikola ki
ogimutandikira n'ogimusetingiwa bulungi kuba guno omulimu gukola ki mwali mumanyiganye before mu ntandikwa twali tumanyiganye mukwatagana mutya kati mu nkwatagana nasooka ne mbaako mukwano gwange ayagendako eyo ebweru n'abeerayo akaseera naye nga muterekera akasente ke kati mu kubanga muterekera akasente ke nabeerawo nga sina kyakukola nga ndi muyiribi oba okuyiriba okumanyi okuyiriba eyo mu wino nga ngenda eyo mu wino nga ndi muki nga ndi muyiribi naye nga nina omuntu gwe nterekera akasente kati nabeerawo n'akasente nga obimanyi ebyakasente biba bizibu nemmira mwoyo ng'enkoko emira ensanafu nenkwata akasente koli ke nali nkozesa nenkakolamu bizinensi eyange ng'oli simugambye nga mbaze ebbanga lyagenda okumala eri tajja kudda nga akasente kano kakoze eki kazadde sente ze nja kuba nzikoze eki zizizaawo nali nakakolamu bizinensi etandise okukwata ekutte etandise okukolayo amagoba naye nga sente zo sinazikola ki nadda nga simanyi yansanga nakakozeemu bizinensi nakakolamu bizinensi yangatto kwe kukuuma sente ng'ekola n'otagikuuma ng'eri waka nti ojja bba ofunyawo ekizibu kya mitwalo 2 okwateko 2 ng'ogamba ojja gazzaawo kumbe gagenda kukola ki kwonooneka ate olala obugambe nja kuzaawo omulundi gumu ogenda olaba akuwadde $5,000,000 ng'osigazaawo $4,000,000 naye nze kye nakola nakwata sente ezo $5,000,000 ezo yali antereseza nenzikolamu bizinensi nensuubulamu engatto kati ajja bizinensi epiikinze naye nga amagoba sente ziri tezinnakola ki tezinnadda kye twakola nemukwata nemutwala ku bizinensi gye nali nkoze ne tugibala n'amagoba ge nayinawo nenkola ki nenga mubalira nemugamba mbadde nakakuŋŋaanyawo sente weziti kati zino kapito yakyakola ki yakyalimu ekyomukisa omulungi teyali mubi yasanyuka bizinensi gyasangawo yasanyuka naŋŋamba kangende nayo mu maaso n'agifunira n'omuntu agikola ki agiddukanya naye nanku kye nali mukoledde yafunayo akasente keyakola ki keyampa kati omuntu oyo we yaddayo eri yagenda anyumiza banne babasinkanye eyo n'abagamba waliyo omusajja waati yankolerako kino ekintu weekiti ne weekiti kati abantu abo bazze nga bampa bani emirimu engeri wafunamu noono nafunamu noono gyowani okay tubanirizaako buterevu yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba okosaako okuba nga mutuwuliriza bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda n'ebweru waayo ku mirimu egy'enjawulo buli omu yonna gy'osinzidde okubeera nga okakkalabiza ekyo kyokola ky'amaanyi nnyini ddala era kyekisinga nze Vicky nsinziira buterevu wano ku Mukutu Vicky exclusive video nkusabye osooka ogimpereka like ndoza ku mulundi guno kanyongera okozesa okusaba okwenjawulo nsaba nese kusaba yenna olw'ekigendererwa kya vidiyo eno okujjayo amakulu gaayo mulayikinge vidiyo edduke nnyo era musheyalinge nnyo era gwe kugenda n'okubeera omulundi ndowooza omulala okubasaba okusheyalinga vidiyo eno etuukire ddala ku oyo omuntu omu oba abantu abataano be twagala vidiyo eno bagirabe basobole okuba nti oba oli awo baddizibwa oba n'okufuna ebyabwe nina omukulu gwe ndi naye tubadde twogerezeganyanga naye nga ŋŋamba ku ngeri y'okumuyambako alina omuntu gwanoonya era nga nendaba the best way yakufuna ye anyinyonnyole ku kamera because yansaba naŋŋamba kankuweereza ekifaananyi ky'omuntu ono nendaga muntu ye obintereko ku mukutu gwo omunnangireko munoonya lwa nsonga bweti nebweti nebweti naye engeri gye kiri nti si muntu yali abuze nti wakusooka kulipotingira ku police nemugamba at least we can get an interview netutuula netunyumya n'otubuulira era omuntu oyo bw'aba gyali n'avaayo n'omulaba mukama wange nsanyusa okulaba ku Mukutu nsanyusa okulabako Uncle Vicky oli otya ssebo ndi bulungi taata wasiibye otya eyo kasooka okulamusaako ku bantu abatulaba ku Mukutu gwo bonna assalaamu alaikum mwenna musiibye mutya abali abagonvugonvu katubasabire Allah abasuuse abalina kye bakwasaganyaako Allah abaweemu kye musinga okwagala ekyo balamusizzaako mwenna gye musinziira okulaba guno Omukutu amanya nze Ashraf ku Kenya
mwami Bukenya ligenda okunyanguyira obuzibu oba ensonga eriki tutandikirewo. Ensonga yange nde eyakunoonyesa ebbanga lyonna nenjja nga twogerezeganya nenkunyonnyola. Waliwo omuntu gwe twakwatagana naye mu bizinensi nga yali asinziira mu ggwanga lya Dubai, nampeereza akasente ke ne mutandikizaawo bizinensi ye. Kati akaseera we kagenze kayita nga tukolagana, omuntu oyo yambulako, kyokka nga neetaaga muddiza bizinensi ye ngimuddize mu mikono gye, oba mpa omuntu oba wa luganda lwe nga gyali ajje bamundage ajje n'ebisobola okuba nga binkwasaganya okukwata n'oli oba yafuna buzibu oba essimu zaamugwako kuba munoonyeza ku masimu ge yalina sikyamufuna. Contract zonna ze nali mufunirako sikyamufunako. Kyokka ebbanga liyiseeko kati ligenda mu myezi 6 nga munoonya simukolaki simulaba. Kyokka bizinensi ye ekuze etambula nenjagala mukwasa bizinensi ye abeere okuba nga mukolaki ngabeera mu mikono emituufu. Ne gye nali nteeka akasente kati natandika okweraliikira okuba mu banka nga nteekayo akasente ng'omuntu simukolaki simuwuliza. Kati yembeera bwetyo gye nkolaki. Tubive gye bitandikira bizinensi onoonya muntu kumukwasa bizinensi ye. Kumukwasa bizinensi. Gwe tunoonya yaani? Ye Nakasi Joan. Nakasi Joan. Joan. Nakasi. Olina ekifaananyi kye? ID ye? Nina ekifaananyi ne photocopy ya ID ye. Kuba we mba nkolera omuntu bizinensi mba njagala omanya ebimukolaki ebimukwatako. Ampeereza photocopy ku ID ye n'ekifaananyi kye. Kuba tubadde tuze nga tukolaki twogerezeganya. Twayogerezeganyako ebbanga lya myezi nga 5 nga bizinensi etambula bulungi era okugiraba nga yeno yennyini mwe tuli nga wemugiraba weekutuuse. Tuli wano wennyini? Wano wentudde Mweno Boutique? Mweno Boutique. Yeya omuntu gwe tunoonya? Yeya muntu gwe tunoonya. Omaze ebbanga kinga eri wano? Eri mu mwaka nga gumu n'emyezi egigwamu. Eri mwaka nga 2. Mwaka nga 2? Mwaka nga gumu n'emyezi nga 5. N'emyezi 4? 5 bakatambula. Mukwatagana mutya? Enkwatagana eyo mpanvu. Because ogambye wamukolera bukolezi mulimo walina okugumuddiza mu bbanga limwakkanyaako? Nalina okugumuddiza mu bbanga lya myezi 6. Azin byatandikira bitya? Nze wemba nkoledde omuntu bizinensi ng'eno oluvannyuma lwa myezi nga 6 ng'emaze okukwatayo ng'enjogera ennaku zino tugamba kukwatayo efunye bakasitoma aba afuna omuntu gwe yeesiga oba wa famire ye oba wa kika kye oba afuna omukozi gw'aba yeesize n'agikola ki n'atandika ogiraaninga nze n'engifuluma kasamba maze ogikola ki ogimutandikira n'ogimuseetingira obulungi kuba guno omulimu gukola ki. Mwali mumanyiganye before mu ntandikwa? Twali tumanyiganye. Mukwatagana mutya? Kati mu nkwatagana nasooka ne mbaako mukwano gwange ayagendako eyo ebweru n'abeerayo akaseera naye nga muterekera akasente ke. Kati mu kuba nga muterekera akasente ke nabeerawo nga sina kyakkola nga ndi muyiribye oba okuyiribwa okumanyi okuyiribwa eyo mu wino nga ngenda eyo mu wino nga ndi muki nga ndi muyiribye naye nga nina omuntu gwe nterekera akasente. Kati nabeerawo n'akasente gwe bimanyi ebyakasente biba bizibu nemmira mwoyo ng'enkoko emira ensanafu nenkwata akasente koli ke nali nkozesa nenkakola mu bizinensi eyange ng'oli simugambye ngambaze ebbanga lyagenda okumala eri tajja kudda nga akasente kano kakoze eki kazadde sente ze nja kuba nzikoze eki zizizaawo. Nali nakakola mu bizinensi etandise okukwata ekutte etandise okukola y'amagoba naye nga sente zo sinazikola ki nadda nga simanyi nga te sente ze nazikolamu ki bizinensi ate nga bizinensi kwe nali nkola ki kwendabirirako kwenkozesa ebintu ng'omanyi obulamu bw'eki bw'ensi nga wentyo wenkola ki etambuza bizinensi ako kakambeezawo naye saakakola mu sente zange nakakola mu sente zooli ze nali nkola ki z'omulaza yali akuteresa yali anteresa bano abagenda ebweru asindika akasente okamukola ki okamuterekere wanadda abeeko kyakola ki kyeyeekolera. Kati ye yansanga nakakoze mu bizinensi nakakola mu bizinensi yangatto. Zaali sente meka? Zaali sente zaalinga miliyoni zaalinga 5 zaali miliyoni 5
nzijjukira bbanga liyiseewoko kati nkusangaawo bizinensi nga ngikoze eyo kati nze kisaayinawo kasente biseera kakamukola ki kakumuddiza namutwala nemukolakola ki nemulaga mu bizinensi nemugamba muganda wange mukwano gwange kasente kewampa okatereka saakakola ki nali nkakozemu ki kakuzitowako okatereka obuteresi kanzitowako okatereka obuteresi mu mpeke nensalawo nenkolamu bizinesi agimukolera nga ye nga ggwe wabukuumiremu sente ze saagimukolera nti oba nkumiremu nakola bizinensi eyo nga nkibaza ebbanga lyanaamala ebweru ngenda kukola ki ojja kuba omaze okugyamu amagoba nga nziggyemu sente ze zeyanteresa kwe kukuuma sente ng'ekola n'otagikuuma ng'eri waka nti ojja bba ofunyawo ekizibu kya mitwalo 2 okwateko 2 ng'ogamba ojja gazza okumbe gagenda kukola ki kwonooneka ate olala obugambe nja kuzaawo omulundi gumu ogenda olaba akawadde $5,000,000 ng'osigazaawo $4,000,000 naye nze kyenakola nakwata sente ezo $5,000,000 ezo yali antereseza nenzikolamu bizinensi nensuubulamu engatto kati ajja bizinensi epiikinze naye nga amagoba sente ziri tezinnakola ki tezinnadda kyetwakola nemukwata nemutwala ku bizinensi gye nali nkoze netugibala n'amagoba ge nayinawo nenkola ki nenga mubalira nemugamba mbadde nakakuŋŋaanyawo sente weziti kati zino kapito yakyakola ki yakyalimu ekyomukisa omulungi teyali mubi yasanyuka bizinensi gye yasangawo yasanyuka naŋŋamba kangende nayo mu maaso n'agifunira n'omuntu agikola ki agiddukanya naye nanku kinali mukoledde yafunayo akasente keyakola ki keyampa kati omuntu oyo we yaddayo eri yagenda anyumiza banne babasinkanye eyo n'abagamba waliyo omusajja waati yankolerako kino ekintu wekiti ne wekiti kati abantu abo bazze nga bampa bani emirimu gye wafunamu noono gye nafunamu noono gyowani okutandika okubanga naye aneesigisizza naŋŋamba nange nkolerayo kaka bizinensi ewe batebazze banfuna oli abeeraawo n'agamba munne nange nayo ka bizinensi katambula kakola weekati ne weekati naye nze wenkakolerako emyezi nga 6-7 mba njagala nkukwasa bizinensi yo ng'ogende muki maaso kubanza eri gye nzijja ebintu mbukola ki manyiyo ekyokukola nkikola ki nkimanyi kuba kati nkimazeemu ebbanga bizinensi gyokola wasookera kukolera Muyoli Yangatto then wano tuli mu boutique okay nga sinnaba kutuuka tusooke tunoonye omukyala nannyini bizinensi ojja kutuwako ku kubundaga muntu ye tugibawe osobola ogikwata n'oyita omuntu oyo aveeyo ojja gikwata bulungi yes omuntu yenna amanyi omuntu ono Joanita Nakasi amunoonyezeeko kuba munoonyeze emyezi kati gigenda mu 7 simuwuliza simulabako sina contract yenna gye nnina wonna sinnamu na mukwano gwe naye gwe yali abeera naye eri ebweru gwe nali mmanyi naye aŋŋamba tamukola ki takyamufuna kati tetumanyi wawaali oba ye gyali ye kennyini akole ki anoonyeeko kuba ennamba yange y'essimu ekyaliko tevangako gye yali akola ki etwali tukozesa omunoonyeza ki munoonyeza ajje mukwase bizinensi ye bizinensi ye weeri etambula bulungi bakasitoma weebali bizinensi ye agikulaakulanye ebintu bya bizinensi bizibu wogibeeramu ebisinga bikola ki biyinza okutagalako eyo mu maaso nennyini ye waaba agikuttemu kati nga wano naafuna omuntu gwe yeesigisa eba agitambuza buki bulungi ate nange nina emirimu emirala gye nkola ki mba njagala bakasitoma bange baba bampadde omulimu nga guno bizinensi ye ngiddukanyeko b'emyezi nga 6, 5, 7 ngimukwase kuba baawo abalala benkola ki emirimu emirala gye nkolako gya bakasitoma abalala baagala batandika bizinensi weziti tubala katuyiyeya netumanya nti kati wano kyekinaatambula engoye z'abasajja zijja kukola ki zijja ttambula n'ogenda mu kitundu ekyala n'obala n'ogamba kati wano boutique ejja okukolerawo wanene ejja otambula ngoye z'abakazi engatto z'abakazi zijja ttambula wano ennamba y'essimu eyawo omuntu gwe tunoonya kwasobola okufuna oba oyo amumanyi yenna yenna amumanyi asobola ankubireko kweno ennamba y'essimu oba amulabyeko wa oba amumanyi oba kyekyamutuukako oba yafuna buzibu kyonna njagala nkikole ki nkimanyi ennamba y'essimu kikwate bulungi ennamba y'essimu eri 0784 85 06 5 ziddemu
078 85 06 5 yenna amanyi Joan Nakasi. Bwe yakugamba bwe mwayogerako naye yalina omuntu gwasuubira agenda okujja atuule muno, yalina gwagambye nti ewa mu bbanga bwe liti alina agenda okujja waddukanya omulimu gwe, oba wali tonnatuuka kiseera kya handing over business ye kugimuwa? Nali sinaba kutuusa kiseera kyagimukwasa naye nga twogedde nga nsuubiza n'okujjako e Uganda. Yali ansuubiza nti ajja kujjako e Uganda ennaku ezitali mu bbanga eritali lyawala, ng'era wajja okujja nga mmanyi ajja kujja we mba mukwasiza ki bizinensi ye. Naye ebbanga lye yali aŋŋambye emyezi gyagenda okutuuka ng'ate essimu yakola ki yaziggyako zaavaako, kati sikyamufuna. Tunoonya omanyi sometimes mpalinyo respect abantu abakulembeza amazima mu nkola yaabwe ey'emirimu. Waŋŋamba luli nti omwana ono oyagala just nkozese bukosa kifaananyi kye ne ID ye eyo neya photocopy osobole okumunoonya ajja atule mu bizinesi ye. Naye nkugamba tekijja kukola. Tusobola okujja abantu n'obabuulira because omuntu gwe tunoonya oba omuntu gw'olanga teyabula bubuzi nti yabula kuva waka, yabula okusinziira ku nkolagana gye twalina makati gange naye gye mwalina. So tulanga mwana muwala Nakasi Joan nga walekera mwami Bukenya Ashraf business yo eya boutique wano wetuli kitundu kireke. Abooluganda bayinza okunoonya abantu bangi bannakigwanyizi anti kati yenna alina okujja ajje bw'oba gwe Joan Nakasi alina okujja n'ebiri ajje ne original idea yeeno. Temugenda kunasa n'ekifaananyi kye by the way okirina temusisinkanangako so mu buntu tetusisinkanangako mu buntu naye nina ekifaananyi kye neeno photocopy y'endagamuntu gye yakola ki gye yakusindikira. So yakuweereza ndagamuntu n'oyokesaamu kopi. So kati from there toddangamu kumulabako physically. Abantu abamu basindika ebifaananyi bya passport zaabwe, nze nenjokyamu kopi kwembikola ki n'oteeka nentereka nemmanya nti kati ono yegundi ono yegundi nembeera ne fayiro yaabwe nemmanya nti kati bino wegundi namukoledde egindi ene yegundi yagundi. So tukusaba bw'oba gy'oli ng'oli mulamu guno omulanga tegukungula era Joan tetukunoonya mu bubi, tukunoonya lwakuba nti oyina ebibyo bye waleka ate nga gwe wabirekera talina buvunaanyizibwa bulala bubiddukanya. Anaali kubuuzizza bizinesi bw'eba etambula bulungi kyoba tosigalamu n'ogiddukanya mpaka waaliddira. Nante ekyo sikigaana singa omuntu mba muwuliziganya, singa omuntu mba mukola ki nga muwuliziganya n'omanya nti naye n'amanya bizinensi ye weekola ki weetambula, kuba bino ebya bizinensi galinga mayengo. Erinnya weekola ki erinnya sizoni zirinnya nga neekola ki neesalamu. Kati oyinza okubalira ku lentizi kwe yakola ki kwe yakulekera ate ne bituuka ekiseera ne bikola ki nti ye bwe waali omuwa ssente bwe ziti ajja kukitwalirawo ne bw'aba asiriseemu. Lwakomyewo asigale tubifunamukko ebizibu. Ye lwasirise n'abeera eyo myaka ng'ebiri ng'akulekedde bizinensi yagisigala agibalanga waakola ki nga bwe wali etambula. Kuba wano wetukolera sewaba waffe Balandi Road batwongeza rent, batwongeza kanso etwongeza emisolo. Ebyo byonna tuba tulina okubikola ki obibala. Amasannyalaze ga Vic ge Uganda ogamanyi gali nyenkya n'eggulu. So there is time wetuuka ng'olina okuhanding over omuntu oyo n'akwata bizinensi ye n'agitambuza. Ate ne mba ngimukwasizza nsigala nkutukola ki asobola okwebuuzaako tusigala tukwatagana neebuuzaako nemubalya nemugamba ate kati waliwo kino ekize era nsigala njogera naye kuba kati nze eri embeerayo gye bakikola ki gye tusuubula. Nemugamba waliwo kati ekize tujja kifunako weekiti tukyongeremu awo. So
ekitegeeza gwe ye yali akusasulanga mwezi oba contract yammwe ebeera eri etya? Contract etwogera n'omuntu byaffe sinza bisa wano kumpe nti tujja kukwatagana wetu ne wetuti n'ekisinziira ku business weba ekola ki weba etambula n'ekifo kyeba erimu. Okay, ng'ogyeko kino mirimu ki emirala gy'okwasaganyako nabo b'okwasaganyizaako? Abantu abalala baleeta idea yaabwe n'ogiraba oli ayinza okugamba nina wano njagala kunkolera kino na kino mu kitundu weekiti n'okitunulamu n'omugamba naye wano oba oyagala boutique tebajja kukola tuteekewo hardware kaba kasobola okuvaamu obulungi. Kiki kye nagambye omuntu osobola okubala abantu abamu tubala bizinensi naye mu kifo ekikyamu ng'ate gwe okyola kyokola ki kyoyagala. Abantu aweetaagisa restaurant ate gwe n'oteekawo ki edduuka n'oteekawo edduuka oba n'oteekawo hardware. Kati byonna bizinensi zikola ki tuzikwasaganya yeetaaze essaaluuni era nkubaya nti kati wano saaluuni ejja kukola ki ejja tuulawo era ntuteekawo kasaaluuni kaffe ne kakola bulungi. Aweetaaze restaurant era ngamba nti wano kitundu weekiti nawe ekifo oli ayinza okunkubira essimu nangamba njagala kukola kino nekino ne mugamba naye ninawo ekifo kye tusobola okukolamu izo sente tusobola ozikolamu restaurant nga n'ekifo oluusi kye nalabye nganze oluvannyuma nensikirizibwa ne ngamba singa mbaddewo n'akasente kano nandibadde nkikolamu ekyo restaurant oli waŋŋamba mugamba wanene waliwo nno we nafunye sente ezo zoŋŋambye tusobola ozikolamu wano ka restaurant ne katukolera ki kaba kajja kukolera sente wesooka tukola bizinesi ez'enjawulo. Oli ajja n'agamba nti njagala kunkolera saaluuni naye nga olina ekifo ky'omulabidde nga sente ezo zikola saaluuni ebyo byonna bina ng'obibaze n'ekifo ky'agamba okukolamu saaluuni nga tezigenda kukola ki ng'ate olina ekifo ky'osobola omukoleramu hardware oluusi ka saaluuni naye nga mu kitundu kirala ng'ate luusi mu kasaaluuni nga saaluuni eyo ate mu kitundu ekirala ng'ate wejja okukola boutique mu ngatto engoye z'abakyala. Boutique kisinziira mu kitundu kikyekola ki era nze nzija ne mmanya nti Katonda ayagala kukolera wano Mpigi kati wentunulamu Kagereka emududde mu gino emirimu mmanya nti kino kijja ttambula wano so okujja buzi nzijje nkugambe nti kati wano teekawe tukole boutique ya mpale z'abasajja nga tezijja kukola ki kutambulira. Tolaba nti abantu bangi bakola bizinensi zaabwe oli n'akola bizinensi n'akeera ku makya n'atuula awo n'annyuka ne transport amuzaayo waka nga tamukoze eki tamufunye oluusi akoledde mu bizinensi mu kifo ekikyamu olina otundira obutunda ate gati gw'otaddewo ki ngatto so kati oba olina okuba nti sooka neneetegereza nembala era oli muntu aba nkwasa omulimu gwe aba alina okumpaamuko obudde waŋŋamba njagala kukola bizinensi wenti nensooka nemukolera saveya kitundu kimwe tugenda okukola mu kitundu ekyo wawe nnina okufuna ruumu wenjja okukolera so kigwire nti nzije sente z'oli azimpadde nzije nkolera awantu abatajja kukola ki osobola okukola bizinensi y'omuntu nefuuka loosi osobola bibaamu mukikavalinga mutya kyali kikutuuseeko kyali kintuuseeko kati tugeze Joan singa bwe yali kulekera bizinensi eno bwebadde etambula nakati bwekyatambula bukeera ku makya neefuna loosi nga tonnagihandinga ova mu ngalo ze mukikola muti ekyo mu gino emirimu loosi gy'okola katugeze oyinza ofuna loosi nga si ya nnene nnyo gundi lenti oba okitegedde ng'ayingira mu lenti woba omusasudde oyinza osasula emyezi ng'ena n'oteekamu ekyo ekifo ne kigaana okukola ekitegeeza oba tofiiriddwa maali oba ofiiriddwa lenti kisegedde kati bizinensi eyo mba ngisengula ne ngitwala mu kifo ekirala wenaapiikinga ogudde mu loosi ya sente ez'okupangisa awalala n'okusenguka nebino bye tuba tukataddemu byonna byonna nga wobira kati nga bwe tuba tukoze bino kati singa n'oba tewakoze eyo loosi gyenkola ki gy'obeera oguddemu gyemba nguddemu. So kyatteeka nti buli bizinensi gy'okola erina okukwatayo si kyatteeka siri Katonda nange ndi muntu naye bizinensi ezisinga nzikola nezikola ki ala akyantaddeko ekisaaki. Yatandika ne sente mmeka wano Joan? Zaali milioni 5 yakuwa milioni zaali milioni 4 milioni 4 naye yatuuka eseera nayo bwe yalaba nga bitambudde waali wayisewo emyezi ng'esatu nannyongerayo akasente ne twongerako najja nga nnyongerayo vanywanga lwa mwezi nannyongerayo naŋŋamba akasente kange kano kankateekaawo kusinziira ku bitabo ebyali bitambula we nabimubaliranga
nga naye akikola ki akiraba ne mugamba katwakozewo ekiti n'agamba akasente kange kati ak'omwezi guno gwe nfunye katukongere mu ki mu bizinesi kwe kubanga etuuse wano weeti yatuuka wano weeti. Kikostinga ki gwe okutuula ne client okumubuulira loss ne munoonya bwe mugikavalinga, let's say singa Joan ajja wakoma ddi okumuweereza okumuteera ssente ku akawunti? Akawunti emaze emyezi 3 nga sigiteekako ssente. Kuba mbadde maze emyezi nga 6 nga simuwuliza. Kati kwe kuyimirizaamu oteeka ku akawunti ssente. Kuba omuntu gwe mba nteerako ssente ku akawunti nga takuddiza kintu kyonna. Takuwa feedback nti oba azifunye oba ki? Oba nzifunye oba kiriwo ekiti. Onaawe omutima okola ki? Osooka n'oziwummuza naye nga ssente zeekola bwe ziri. Naye kyonna kikola ki? Kiwummuzaamu n'ensigala bizinesi ye etambula esuubula n'okutunda ekola ki? Esuubuza? Sesuubuza naye esuubula nsuubula netuleeta naye byokugira kumuterayo ssente ku akawunti nakiyimirizaamu kuba simanyi ki kigenda mu maaso. So bwebeereeyo n'ofunamu just wabeereeyo n'ofunamu okwekengera nti wayinza okuba nga waliwo ekyatuuka ku client wo aba yafunamu obuzibu nga kyokka ssente ozitadde mu bbanka tozinaako access egikola ki ezijjayo oli yennyini ssente yaninako. Oluusi omuntu asobola n'okufuna obuzibu nga tolina access ejjayo ssente mu bbanka naye ate zino kati newe mmanya nti kati alina obuzibu zino zetulinawo zisobola okukola ki? Okumubbulula. Zirina we zitandikira. Oba olina wootandikira. Kati tuyinza obeera wano tuli mu kuwooza aliga nga bamukwatira eyo kuba babakwata. Nawulira nti oli bamukutte. Blocking account oba takyalina access ku account naye nga yeetagisayo akasente nga kyokka alina omulimu gwe gukola ki? Ogusobola omuyamba. So ensonga lwaki wayimiriza? Nayimiriza oziteeka ku account. Okuddamu oyite nannyini bizinensi kuba ekyatuleese ku Mulanga kumuyita bannange tunoonya kwono omukyala bamuyita Joan Nakasi yenna amumanyi waali. Ennamba yange y'essimu eri 0781 85 0650 yenna amumanyi ankubireko tusobole okwogereza. Amanya amayitire ge yonna waali. Omunoonyeza ki? Kumukwasa bizinensi ye oba twogerezeganye manye kigwe oba nga akyaliyo kyasobola okugenda nayo mu maaso singa tuba twogerezeganya. Singa mba muwuliza yambuulira ekyokukola ki ekyokukola oba asindikira omuntu yenna amugambe nti ajje tutuule twogere bizinensi ye ekola ki weeri. So bw'oba Joan wafuna buzibu obanga waliwo amumanyi ng'amanyi ekyamutuukako asobola okukubira ku ssimu 078 85 0650 namba yange y'essimu. Okay. Kale ebadde short because njagala kumakinga sure nti omuntu ali eyatuyanidde ekintu kye n'akiteekamu akasente amakinge sure nti akola ki akifuna. Joan bw'obanga gy'oli bizinensi yo weeri njirabyeko nze ng'omuntu simanyi agreement yaliwo masekatigo na nono omwami Bukenya but all in all business weeri. Kyembuuza ekyala receipts ezisuubula manya ekizimbe rent asasulibwa mu manya ki under you under ye anti ekinfunisa ndaga muntu photocopy yendaga muntu ekizimbe mba nkipangisa mu manya ga customer oyo. So ne receipts ezisuubula byonna mbikolera mu mannya ge mba saagala ate ebiseera mutuuke mukwasa bizinensi nga tetulina okukyusa ebiwandiiko kuba omuntu oyo abaayo nga mulamu akaseera konna abajja kudda akwasaganye ekintu kye. So kale abamumanyi Nakasi Joan okusinziira ku ndagamuntu ye alaga waawa
nakyo kikulu nnyo. Yali ava sadizeeka. Nationality mukyala muwala date of birth ojja kunyamba otujja gibikka bwe tunaaba tweditinga emyaka gye baleme gitegera then n'ennini namba ye mujja gibikka Joero mutuuze w'ekikaaya Nakasi mutuuze w'ekikaaya. Okay. Nakasi Joani nga mutuuze wa kikaaya Mwami Bukenya Ashraf akuyita akunoonya mwatandika bizinesi yammwe neya boutique ne bizinesi etambula mumaze ebbanga lya myezi 6 ku 7 wabula temuwuliziganya. Bizinesi Yoweri mweraliikirivu agamba amaze emyezi 3 takyakuteerayo ssente. Emyezi 3 maze simuteerayo ssente naye maze emyezi 6 simukola ki? Emyezi 6 nga tomuwuliza. Ate agreement yali nti alina waagenda okukwasiriza ki? Business yo afuna omuntu agikuddukanyiza weewaawo. So bw'oba gy'oli vaayo business Yoweri n'omwami wowaali tannaba kufuna buzibu bwonna osobola okweddiza business yo. Oba si kyo wabayo omuntu yenna amumanyi asobola okujja mu inbox yo eri ku WhatsApp enamba gy'osomye? Eri ku WhatsApp. Giddemu? Eri 078 078 85 0650. Okay. Jangu ne original ID yeno. Ekyo kye kigendo kakasa nti ali mu kifaananyi yeggwe. Oyinza okuba yeggwe oli mu kifaananyi naye ate nga mufaanagana olusi muli balongo nenga si yeggwe olina ID eno. So jangu kisoboso oli muwulireko ddoboozi lye kuba nali njogeddeko naye enfunda ezikola ki? Abantu abasinga balina amaloboozi gafaanagana oyinza okugikusuula mu mikono gy'omulala. Nagamba akawunti twagikyusa kati nteera kuno bannakyeyitize. Bannakyeyitize abaana b'e Kampala. So n'olwekyo jangu ne ID yo oba munoonye ku ssimu eyo bwekubula osobola okujja gwe wenna ng'okola ki ng'omanyi omuntu ono nze nja kukuwa Mwami Bukenya musobole okuba nga mukwatagana. Yes, mubeere beegendereza in case ng'ofunye obuzibu obeerangako omuntu omu gw'okola ki gw'obuulira. Otherwise bingi by'osobola okuba nga olese emabega oba obuvunaanyizibwa bungi bw'osobola oleka emabega nga nawe kennyini totegedde nti obuvunaanyizibwa bwo obulese. So akadde ndowooza kankozesaako vidiyo ekomaawo. Nsaba osiibule abantu era oyongera obayita ogusembayo abamanyi omukyalo ono bajje omuwa ebintu. Yenna omuntu ayali awulizaako ku Nakasi Joani oba wamulabako oba omanyi ekyamutuukako bambi nkusaba busabi mu mutima mulungi obeere wa kisa otusaasire omututuusirizeeko buno obubaka tusobole okumuddiza bizinensi ye. Abantu bakola emirimu gino Viki nga balina obuki obuvunaanyizibwa bwabwe baagala otuukiriza nga balina ebanoonyaamu mu bizinensi zino bagende yebwera okupakasa obusente bwabwe nga balina baagala bakole ki batuukeko. Kyantikyagadde nti oba edduuka ly'omukyalo ono ligwe mu mikono emikyamu yenna yenna amumanyiiko bambi atuyambe asobole akwasaganye kweno ennamba y'essimu eri 078 85 0650 0781 85 0650 amumanyiiko atuyambe amutuuseeko buno obubaka asobole okweddiza bizinensi ye naye obulamu busobole okutambula. Weewaawo kale tetugenda kusukkako wano lwakuba nalabye waggulu ekipande kiriko Shaki. Lyali linnya lya mwana we lyali lyaki? Yaŋŋamba bugambi teekako ki ekyo. Okay. Era nti mbadde nina okumanya saagala nange bakama bange bambuuze. Sibuuza nnyo nti ate waaki oŋŋambye edduuka lyange lituume kino. Omuntu yaba amanyi oba yali mwana we oba yali maama we oba yali ssenga we. Abakazi bafa nnyo ku baana. Buli mukazi bw'aba akola kampuni kyonna kyasooka okulowoozaako bw'aba agiwa erinnya litambulira nnyo either mwana we na maama we. Bw'aba muyivu nnyo 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 lwe bikyuka n'abijja mu linnya nassa mu bigambo. Kale nze Viki nsaba nlese kusaba yena muntambulize vidiyo eno etambule etuuke kwayagala okuba nti ayagaliza omulala. Weewaawo mweraba.